Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kale tuyingira omutabbizi munnaffe leero yatuweereza voice note ng'asinzidde bweru Saudi Arabia katugiwulirize tulabe oba tusobola okubaako ne kye tumutaasa. Mwami Kadima gyebaleko mukwano. Saba kunnyamba nyinamu obuzibuzibu amanya gange nze Sofia Nabadda pangalira wano Saudi Arabia. Buzibu tebuli eno Saudi Arabia kuba eno najja kukola naye obuzibu mbusanze awo Uganda we naleka family yange. Mwami Kadima olunaku lwakya ne ntula n'omwami wange ne tuteesa nzije nkole. Omwami wange era nga tata abaana bange lwakuba kati tukibadde tukyalina omwana omu. Mwana wange namuleka wa myaka 3. Mwami Kadima ne Saudi Arabia ntambuza mwaka gwa 4 naye obulamu bubadde butambula bulungi twogera n'omwami wange buli lunaku. Bwe nali nvayo mwana wange namulekera mukwano gwange era ng'omwana wange amanyi nti anti we n'omwami wange amumanyi. Nensaba mbeerereko n'omwana wange kuba nalaba ng'omwami tajja bisobola abeera up and down. Ne Mwami Kadima nabadde wano n'wabaawo ngamba mbu ate omukyala gwe nalekera omwana wange anti w'omwana wange mukwano gwange yayingidde mu nyumba yange kati ate ye mukyala ate wange. Mwami Kadima kyansuseeko mpulira obuzibu mpulira obusungu. Omwami mbimubuuza yangamba si bituufu abyegaana naye ate omuntu yampadde ebigambo yangambye ntwale bibye yangambye bituufu byenkugamba bituufu omusajja tasobola kugamba mazima. Mwami Kadima njagala onkubirireko omuwala oyo. Mwami Kadima omukubire omulabule. Mwami Kadima nzaga amaka gange ngaagala oyo mwami wange. Mwami Kadima omuntu omwana wange gwabadde amanyi nga anti atandika omuyita maama. Nina kyesikoledde bantu abo Mwami Kadima. Nze gwolaba nakwatanga ssente zange era nakati mbadde nkyakwata ssente. Mpeereza omwami ssente kuba nali nakajja n'oyita emyaka ng'ebiri nga bwe gambye ntambuza gwakuna COVID najjawo. Oyo nyini omuwala kuba alina omwana wange buli kimu mbadde nkibawa. Nze ne ka saving kange katini nnyo okusinziira kye mbasizzaamu Mwami Kadima. Naye lwaki abansasula bwe batyo? Mwami Kadima kubira omuwala oyo akwate n'omwana nga amuddize maama wange akwate omwana amutwala maama namugamba dda okufa nawulira ebyo ebigambo sikyalina na budde sikyagala kwogera naye kyova olaba nzize ku mpewo za biiti mu nnyambe ne mugamba kwate omwana wange omutwala ewa maama naye ate bwe mbuuzaabuuza bangamba omwana wange akyamulina ate neyampadde olugambo era naye angamba nti ate kati yayingidde amaka naye abantu baagala kimubutuufu n'obonaabona n'otuuyana. Nze Mwami Kadima omwana wange tagenda kuswala na kuweebuuka kubanga era kuvanga alina myezi twamugambirawo no anti kati afuuke maama. Olabye ensi bwetali nnyangu Kadima olabye ensi bwetali nnyangu. Mwami Kadima ndibadde yogera n'oyo omuwala bannange yogera naye kubanza ebyansobedde dda byantabudde ndudde nga nsirize naye kati kino sijja kigumingiriza omwana amwe maama wange saagala kuswala ate n'omwana wange aweebuukiremu ye omusajja njogera naye abyegaana kale ssente zange zembasizzaamu ez'olubeerera omusaala gwange ngabanyiza wakati ekitundu bwe kiti ky'oyo omuyala ekitundu bwe kiti kya mwami wange kubeerawo. Ambi yogera naye ave mu maka gange Mwami Kadima yogera naye ave mu nyumba yange. Amannya ge yenna Kimuli Zainabu enamba enjikusirizzaako kola nga bw'osobola bannange omuwala oyo. Okay namanja mbiwulidde era Nakimuli ndowooza katumukubireko twogereko naye bambi omuwala alaajana tulabe kiki kyagamba. Hello. Nkulamusiza nnyabo. Obulamu buli butya maama? Bulungi sebo mpozi obuze. Kishinga nkuwulira olina mukafulu. Namukafulu naye nja kuba bulungi. Njogera na mukyala Nakimuli Zaina. Yes sebo. Kakati Zaina? Yes sebo. Tulina omukyala mukwano gwe bamuyise Sophie Nabadda. Sebo mumanyi. Wange? Mumanyi sebo. Ali Saudi Arabia. Yes sebo. Atukubidde naye ebintu byatugambye ne bitatusanyusa. Ebitabasanyusa mwenga baani oba? Wange? Ebitabasanyusa mwenga baani sebo. Okay, fenga aba radio ne tukuba essimu twogereko naawe. Alugambye nti yagenda n'akulekera omwana we wa myaka 3 n'agenda okuba ekyeyo. Naye awulira simanya wayagadde bbaawe kwegamba ebintu biri awo tebitegeerekeka ate abadde abaweereza ssente ze n'ebintu ebyenjawulo ne tugamba nti osobola okukikola ekyo ne twagala tuwulirize sayidi yo tumanye ki ekigenda mu maaso kuba tugambye nti mukwano gwo nfanfe.
Kazaga watali yaluwadde olwo. Maama otokubyewo kalulu. Ate nkole ki? Bambi oba atali yalumuwadde. Abakalirugambo bakuno. Kati ssebo. Ennyabo. Tebalina kye balimbye bituufu. Obadde ogamba ki? Bituufu bino byonna. Bituufu. Omusajja yamwagadde. Omusajja yankwana nange kati netuva naye twali tubeera twashifutinga dda nantwala ewuwe kati gye tubeera n'omwana amulabirira bulungi nze mukyala we ow'owaka kati. Tubadde tuwulira ebintu nga tuwulira buwulizi nga tugamba oba onaawayiriza naye ate gwokikonfaminga oba weesiga ki? Talina kyawayiriza byonna bituufu mukwano. Omusajja munnange kasukaali kanoga musajja naye tolaba nti ekintu kyokola kibi kikyamu tekirina makulu mukwano gw'omulyamu otyo olukwe kati gwani anjajinga gwatali Katonda ye lwaki yalekawo omusajja n'agenda ebweru yaleka abasajja ba Uganda agende yabeereyo naye anti teyagenda kusaaga tugambye ali Saudi Arabia teyagenda yagenda kukola kituufu era akola ne ssente n'azituweereza ffe nga bwe tulya bwe tweyagala tuli mu bulamu bulungi omwana ali bulungi omwana kati naye ate okukuduula kati omwana we oli atugambye nti yali akuyita anti kakati akuyita atya obona mpita maama era nze gwamanyinga maama we kuba yali aŋŋambye mutwale ewa nnyina nze n'obudde sibuyina naye ekirungi omwana we mulabirira bulungi era omwana we mbeera naye era atugambye nti yagamba omutwale wa maama we lwaki tokwate kubona omutwale wa maama we kati mutwale wa nnyina aboneebone mutwale wa nnyina aboneebone gw'omanyi omwana bwanyirira omwana afaanana bulungi ate guli musaati gwa bba wange nze sobola kuleka mwana wa bba wange kubonaabona tegedde ssebo kakati anyirira okama era n'omulaba simanyi wa wamulaba akyamutegeera afaanana bulungi nnyo kakati Zaina ekikola ky'okoze kkiriza nti kibi si kirungi kati gwe atali Katonda otandika otya okunjajinga sikujajinga naye ekikolwa kibi mbadde nsaba tomegganga n'oluma afadhali omusajja muleke ekimala kimala kuba tugambye nti ajja koma bw'anaakomawo mugenda kweraba mutya sebo mukama wange wangi ozi wange bakuyitaani yenze kadima maama kale sikyasobola ekikyasoboka ekyo ky'oŋŋamba anti kakati agenda kutunulako atya ng'akomyewo andabenga mujjawe bwe banaaba mukuyidde wabeera abeerewo nange mbeerewo amanye nti ndi mujjawe ebyo tunaabiraba oba tulyeweereza anaasinga amaanyi y'anaatwala omusajja wangi maama anaasinga amaanyi y'anaamusigaza maama naye ng'ate ebigambo byo bikawanga mususa tomanya na budde mbadde na mu ddwaliro nga nfuna ka treatment kange sirina budde bwammwe bannange Sansa mujigenze gitya ne kadima namayanja ne ankukabogosa ku 9:3 beat fama ekintabuli ky'omuziki mukyalo ono alina mubaka kamanyiiro aliwa ono gwofukubido tansanyusizaamu bonna balalu tansanyusiza ate oli obulalu abujjawo ate kakati gw'oli wala ate kyolwanira nakyo kiri wala taakomewo yalekawo ekiseba kibbe BFM ku kintabuli Mama Desire wangi bimpweddeko ndowooza obiwulidde naye nze omuwala ali ebweru omusajja amwesonyiwako atandike bulamu bupya yembwa agiveeko bannange amuveeko giwulidde era ne bw'ogiyisa embwa Mama Desire otabuse BFM wangi tuweereza nkale boss anti abafande kiwanga ndi kivamu nakaseke abekintu baagala nnyo nezigimanyi kenyanyonyaba esebo ne bannange abakazi beegendereze kyesiga kuloga naye bemanyi nti waggulu omumanyi wabaayo omumanyi gwe mumuleke ekiba baagala nnyo asigala afande kiwa nkale webale nnyo munaffe afande kiwa alina kaseke eri gyakulira essimu esebo webale kuweereza kale munaffe oyogera ne wasa bodaboda gakola naye yembwa emanyiira ito yandikomye mbwa ki yonna ey'ebweru eyawano eyawano yamanyidde neeyitawo yetaaga kibooko webale nnyo munaffe abekakola tubaagala nnyo nga bw'okiwulira nkale munaffe nze mulugwe Emma nga ndi kijumba koki mukombola e Rwanda naye amazima Katonda mugulu buli ali ebweru oba asuubira okuteekateeka okugendayo ekyakifune nga musomo nze mulugwe Emma kuweereza ogwo baweereza nga musomo bayigemu kale webale nnyo BFM abakadima yennyabo yebaliko ssebo nkale nnyabo nsanyusa okuyitaamu ku BTFM amiina maama naye oyo omukyala amanyiira kati omukyala webweru nze kyemugamba akole ssente ze yeeyiye bwadda afune ekifo kyazimba omusajja amwesonyiwa afune n'omusajja omulala omusajja soomu omusajja tali omu nsi
ajja okufuna omulala n'amuwa emirembe. Yenza buli tebukoza kadima. Namayanja Priscilla. Nange ankabogoza sana obuna kabulu. Nkomone nnyimba mwende zisinga okwokya musule bulungi. Mweraba.